Dubai bakuba. N'okwezala wakunji. Ekyo kidayera ku munna Uganda. Nesagala nnyo kuyisaawo kyova njogera ndina mukakkamu. Nenga mwena musabula. Buli omwaka bonna basabula. Best DJ of the year according to me Ashman Films. Best DJ of the year in UAE right now. Bali abantu ba DJ babiri. DJ Shakur twetagayo ku mpaka z'abadde. Masa tugenda kwatulowoozaako 10. Era waliwo nyinyi njagala kusaba ba sponsor ba share. Nyondo Glim, Nyondo Media, Open Vision ya mungole kintu twetagayo y'abadde empaka z'abadde wano ezala olinendo kigenda mu bantu abasalewo oliba mwekaze 10 ne kati gwe promoter yenna alaba video eno idea eno wagikolera bwati otulabye akasente katuula z'omwezi 4 lero 5 mukaaga Januari shono lwe tugikoze nga tulangirira ekya bato y'aba DJ ngenda kusabula neno kilipi Bana Uganda mwena abawangalira mu ggwanga erya UAE wamu ne wabweru waalyo mbaletedde ekipya ekya Nyondo Glim loza mukirabye kizigo kirungi nga kikolebwa aba Nyondo Media. Bo wenda ngo ina sports abamyuka engalo zaako n'abakyala abamyuka engalo omuli kayima mutima ekata bane kizigo basobola okukola delivery abetaze Nyondo Media osobola okuba ku namba zaabwe z'amasimu Mama Full Figure amatama gayengerera ekizigo kyekiroga kikolebwa aba Nyondo Media nga ne Kampala tuyinayo banaye kano bikatundu akasembayo tukikube bukubi kyakusatu kekatundu akasembayo naye nenga tetusobodde bimalayo nina ebintu gezegeza okulirange ebintu wetuli nnyo abaana nga batukoze bubi bano abaana batubuzeemu sipiidi kakati wakiri ebbasa omwana ajja kunyiiga naye nga tolaba nakakirasi koba osoddemu watina gye tukumanyidde netulaba ngaokayanira ebbaasa yali nzito neweba enzitowa gisabe okukamera kisule wansi okisambe ogambe wiki kwata kiteke wansi okisambe woto ngaitereka wiki alizo gitereka nga oredeka eri ku show gisambe eri ebweru nze ngamba yali mutuufu okulemera ebbaasa kuki ate bayali agana kuki ngagilemera ngani ne bannange nange wabeeya surprise embeera mbi agilemere ngani embeera mbi ate yagana muntu yamugamba katugende mpola eno bigana abachangana kechi mama bachabagana kechi mu naye amaka gakyali nga bwe gaali amaka gakyali nga bwe gaali oluvannyuma lw'okugamba tukigejezeeko ne bbaasa njatwalira omwana w'abandi waneeno mu ebintu naye nga nze tebansurprisinga embeera mbi nange munsurprise guno omwaka gugenda kuba muzibu nnyo nga tunagenda mwaka guno diopi nga tuvudde mu bayimbi ba promoters tuzeko ku ba DJ ba Dubai omwaka guno bakoze batya guno buwedde abadije be Dubai bakuba n'okwezala wakunji ekyo kidayera ku munna Uganda nesagala nnyo kuyisaawo kyova njogera ndina mukakkamu nenga mwena musabula buli omwaka bonna basabula. Best DJ of the year according to me Ashman Films. Best DJ of the year in UAE right now bali abantu ba DJ babiri DJ Shakur and DJ Brooklyn Baxter. Ba DJ asinga okunkubira e Dubai mwena mukuba nze bona balungi bona balungi nina reasons zange lwaki bona balungi Baxter Brooklyn Baxter ayingide industry asanzemu bana abaliwo abanene baawo agenda bayitako asanze batetereza Baxter agenda bayitako Brooklyn Baxter asanzemu bakabejja ne Shakuru ye DJ sosokola
one man show eya show yali successful eya Brooklyn Baxter DJ waneno yali nungi nyonyo DJ Shakur akuwa naye mwennyini industry agisanzeemu abantu abadimu abastandinze for years abo bavangao tetusobola mu compare tesobola kwata David Gondi let me say tesobola kwata just today to comparing Jose Camilo ne Bebe Cool ne badije baneno abali mu Dubai manyi ne Kampala waliyo badije nti onakuba bate onakuba engome ngano nakuba bandi otegera wawo badije ba night nti onakuba night oyo Baxter ne gwe ne Shaka wawo badije bebivuru Bawukana concept za njawulo Tovora chaka twetagayo twetagayo kumpaka z'abadde masa otugenda kwatulowoozaako 10 era waliwo nyinyi njagala kusaba ba sponsor ba share okuli Nyondo Glim Nyondo Media Open Vision mungole ekintu twetagayo yabadde empaka z'abadije wano ezala olinendo kigenda mu bantu oliba mu eddakiika ze 10 naye kati gwe promoter yenna alaba vidiyo eno idea eno wagikolera bwati otulabye akasente katuula z'omwezi 4 lero 5 mukaaga Januari show eno lwe tugikoze nga tulangirira ekya bato y'abadije gwenagikwatako kusabula neno kiripi nga tulina n'obujulizi naye owaye wawo dije yangu wawo dije omu gwe nakolako naye mutegeke sho bumbe however byo bibadde bitesobola kuggwayo naye ntandise ne mwana mulenzi omenyi w'amateeka criminal Demika Ome smart criminal Mina the king of violence the king of the mic in the UAE we don't compare gwaneri jamu mu mic wano mu UAE oli kubibyo boy nzabula nenga byanzenwa tetusana kutegekayo twali aneyimba mu gwewe nyaye nango gaya mic goinayo gomanyi gwagala kunesimbamu jangu tujikube okay nga tuli nawe nga tugenda kumbawumba kintu kikyolabye nga kiri unusual biri abiri mu esatu yes kyomwadde kirabangako nawe nogamba ati guno omwaka nina ebintu byensuubiramu era ngenda maliriza n'ebintu ebimu byensuubira nga tunasuubira byolabye mu mwaka omukadde byogamba ati ebinene ebineewunyisizza e Uganda buli kimu kisoboka omuntu asobola okufa naye ate ne tukola pate kisoboka nkirabyeko mu 2022 nga namwandu yategeka pate omuntu asobola okukozesa okwebika okitegeera e Uganda omuntu asobola okweyita kyatali ate nalowooza nti akiri tulabyeko abeyita abanene Doniasia yonna gy'oli rest in peace ndowooza kati omanyi bwogwa okitegeera kati omanyi ne bwogwa okitegeera tunda kabalagalaawo asuubula bangamba asuubula kati n'ebizigo mu kikuubo ne bamulengera bulengezi ku kisaawe Entebbe ne waba agenda Kenya ayita mu bbaasi otegeera ebyo natubirabyeko omwaka ogwedde rest in peace Kapeesa yadde omwana oyo yafa ne soka tulowooza ati nno byakusaaga kigamba nti Uganda buli kimu kisoboka tusobola kulowooza nti si byakusaaga ng'ennaku 2 namwandu akuba pati namwandu n'akyusa enviiri otegeera byonna byonna tubirabye mu mwaka 2022 okitegeera ebyo natusobodde okuba nga tubiraba 2023 mulabye mutya generally atuline Ashman so 2022 ekintu ekyensinga okugamba ekibadde bimu ku bibadde unusual omukozi yefuula manager ki ashakama very unusual ashakama kankugambe wazano okyogera osula mu garage tofuuka motoka oba kitegeera
bavuddeyo bakuwadde omulimu obe otuukidde waneeno bakuwadde chance bakuwadde omulimu sebo yasooka ng'agaba emirimu toli however much yali yennyini however much eno before and after yaliyo naye nga teri agimanyi ku media ashakama egwe yagireeta ku media eyo credit tugikuwa because oyo erinnya lyogedde tebasasudde kalaamu so be basasula ku begwe yabateeka ku media naye oyingidde show oyingidde business otandise otegeera bakama abo mbwe kyamugobya ashakama mukama wa nenya abakozi banne akamboye tomunenya nenya amoli abana omanyi Saudi nze nabagamba Saudi ebbanga lyomala mu kiyumba ate si munene mu ggwanga eryawa ejave ewaabwe newaba gyava ne ku kyalo ewaabwe nebasamuwakulira nju ng'ogamba bwa chairman enju ekirala ekyali unusual omukulu bamuyitani da teacher bamuyitani Kajubi ani Fred Lumbuye okuvaayo n'akola akakiiko buli omu ng'amuweerako obujulizi nga bwe baalya nga buli avaayo n'ayitiramu n'ayititimuka oyo aba alidde era abeera kigambo kikyatera okukozesa si munyampi state agent nga gwe kasi oyambala ku suuti n'onyuma state agent ebyo natu byabiddemubambi alimba balina esuuti ezi omukyala yali akatuuka wano mu UAE yagula benzi bannange Mina congratulations alina alina Mercedes Benz emotoka si ya Mina tamanyi vuga wadde akagaali emotoka baali mu motoka y'omukulu nga baleeta emotoka eyo bava gigula jayo njagala ndage footage nga Mina ali ku kagaali anyoola bwa olina ku Snapchat ne yaŋŋamba ulira ewaabwe nga tannaba kusala ku jjeeno ebintu bya Mina omuntu ayagala kutwala ebweru olina passport Mina tayina wadde kalayisinsi akavuga skuta mbate bamugulidde emotoka mutubalemu amagezi okikkiriza nti bamugulidde emotoka omusajja olinganga agamba nti nno Aviator naye King ni jairo bamuvugira bubuzi basikambuzi Aviator yagenda n'apangisa akamotoka ke akasasula ku looni mpola mpola akake seya mukazi endala yagitunda waba yali haliya kyali kiri kyehaliya netakyakirina bali mu motoka nga eri bagireeta eri ku kimotoka nagitunda kati ayine no yateekayo eno nayongerako najjayo mumotoka ate mukyala gwali omulabi olina omukyala kyayogera Nyondo oyina emotoka olinya gundi olinya metro tusiba naye tukubagana Mino yagala kwebifaananyi byowabera ali omulabeko mu metro kuba avuga akamotoka Mina atalina motoka misinde metro tendeka yasawe mwana mutalindako nzewe ebintu ebigenda nebintambula nawulirako nti Mina asoma busawo yabusoma n'abumala ate n'agenda mu gundi mu kampuni kunsi kuno obusawo nansi ate nasinga atula ate nasinga akola visa certified nursing assistant kale kugaba visa betagayo nansi tuli waneno tulina zi degree naye tuli mu mirimu oyo Mina bye yasoma kuweereza abalwadde mazzi gamira ddagala takkirizibwa namukwatako bwati asobola okubeerayo obusawo babusomera myezi ebiri ayina bba wa mazzi n'abagamba mumire empeki nakusiba baana pampa nakusiba balwadde pampa eyo certificate eyo nga nene nnyo mu UAE because kyemmanyi afuna omulimu nata ayina omulimu ebyo byanansi
afuna omulimu yalina uniform afuna omulimu gwakola afuna omulimu alina omulimu kubaniasi wali akubuzeewo saidi zawali nze ngamba eno ono gyamugamba gye bamutikkira ati yali atya okuba abalwadde empisa omutima munafu ayekisa kingi tasobola kuba muntu mpiso singa alina ekisa kingi singa omusajja tamuvuga anti kingini jairo manyi kitegeeza omukazi kyagambye omusajja kyokola no yera kitegeza alabika sciences yasoma yali azitegeera weyaviire Kampala yakola sciences ngazijjeewa sibimanyi nnyo ebyakkoose eyo ebibadde mu mwaka bibadde bingi tubeye akaterekereza Ethiopia wasize okuba ndooza Ethiopia na kyo tasobola kwerekereza 2023 tumutandise bulungi 2022 abatuvuze speed mukindisi tutandikidde ku nsonga ya motoka bambadde saga ya Jesse bapajaloze nnuma just tagala kwetuma kye batali Mina toyina motoka ku Dubai ekyo kimu okubeera ne motoka ku Dubai ojiguza license tujeyo facts Aviator ine motoka aina license ku Dubai buli omu akimanyi ogula motoka otsoka tekulaga ki Mina jeyo driving license wabeera nayo ujamanya ine motoka kuki Mina jangu wa matu linyeka metro by the way mwe motoka metro kametro kaduka tekaida olebintu babyemukola mwe muwabya abaana nimulowozesa Dubai is okay abaana ne bajjanga baduma Dubai yokete ina bale ngatumaliriza nabwe bakisusa kati fa bakazi bagenda abantu gambuli boli akaduka muinde bamugulire motoka bala bo muntu maka gwegumu mubadde mu abanene naye nga Dubai musangiddwamuko aba TikTok abamanyi nenga babale Dubai tewali TikTok abamanyi nengo musana gwa kapereketya nengo musanga yesabise wao gwe nasanga yesabise Dubai tali by the way let me tell you one thing woboti manyi ntino litikitoka ne wobo ina milioni ya follower ngoli mu Dubai toli serebu genda kabisa kama banyonyola lulyeri dio pia banyonyole kigambo ate totuzeeyo yo tuveyo na yo ngoli wano teli TikTok munene wano ekisooka mwena ba TikTok abe Dubai tewali alina content abe wampa kanya ave ya content otegeeza ki like chetumumanyiddeko olaba Miki akola bugundi bwo okusanyusa bwako tuina Marium wa mecho wali wano mu Dubai kati ochamulaba yali afuna content nayo chamulaba ani content manyi ojukira Marium yese Marium mwaka mutoli lisonga mwalira sente za kadama yegwe gwe nyinyi niba nanga mwaka guno ogwedde awo Marium yakoma yafuna Marium kubika kino naye mwenzo banali awa abantu bange bonna mu bankubisiza muzegera kutulimba batubuzabuza naye nawulira mbu byagenda okukakana Marium omwala mwetu damugambye jangu nkuwase wakati yamuwasa wali mwerabidde hiti y'omwaka mwerabira omutya mukulu mukabaka w'okutambula bukyayi balista timo owe tunamudire baba nanga ojukira mu luyimba Bobby lwe yayimbako omukyala waberanga ecyanze muze muchonga balista timo balista timo yatuswaza agenda kuno wekugwereko kolimye dana bakukuma kolima buli video atandika mu kolima balista timo yatuswaziza nnyo fenga abasajja yatesa n'omukazi omusala gw'omukazi agwagazaki omukazi ali muganda omukazi yave Uganda ngaze kola musa agukola aguwenga balista timo aguteeke mu business eyiye Changa kutuvuze sitima kubye hit ata akugade yagulimu wakati baga bebinyuma bigwa byota balista timo tumutandikire actually tuko muno mu kizimbe tuinamu prophet akola mulimo ki prophet bala gule binajja nga maliriza prophet smart
ngina kubambalagula ku bimu enaku z'omwezi olwayo ziri 5 omwezi gwa January 2023 bino bye bimu kubigenda okubeerawo mu mwaka guno eno Mina ne Aviator bagenda kwawukana mu mwaka guno eno mwennyini mwe tugenda okulabira omukyala gwe bayita Full Figure ng'asibiddwa mu mwaka guno eno gwennyini mwe tugenda okulabira TikToker omu kuba amaanyi abeeyita bayita nnyo b'amaanyi tugenda kulaba kwomu ku TikToker abeeyita ab'amaanyi ng'ali mu komera nga kuluna asibiddwa ate nga kumusaliddwa omwaka guno gwennyini tugenda laba mukazi wa Miki agenda mujja yamubanjulire mujja tegeera nti nno mukazi gwalina bulijjo yoyo gwe muyina gwe mulaba n'abagamba si oyo mu mwaka guno eno gwennyini Miki seems too funny ategeera mu mwaka guno eno gwennyini nina malayika ezantonyeeko nizingamba omukulembeze w'eggwanga omu era entebe yomba abadde agituddemu emyaka egikunukkiriza mu 3 omukulembeze w'eggwanga omu ggwanga limu siritegeera bulungi naye nkyaligira yandiva mu bulamu bw'ensi omwaka guno gwennyini kakati nga tumaliriza njagala okubuuliza ebintu ebyo Prophet Smart ebintu ebyo obyagaliza bwagaliza nina okulabikirwa buli lwemba bino nze nga nkikola buli mwaka nebiba kakati obyogedde olunaku olwalira byakwera ku mpewo wate nga webyogedde webituukawo togenda kudduka tebagenda gampana kusija kalogo obunabbi buba butuuka onanywera agwendi ndi bunyovu kubera nina era bye nalagula omwaka ogudde era ne bituukirira sinze nagula ekyatwamali wakiragula nabagamba TikToker omu mu ggwanga alina okudipotingibwa yeeyita omunene balina omuteeka kapingu samogera linnya yatuuka e Uganda yatuuka bulungi ebigoma bigwa byokya mbadde Nyondo Rozet Nyondo Media wiki ngali ku kamera mbadde ne mwana Blenzi disclaimer of course ebigambo byonna byonna nga obiwulidde nze nange mbadde mpuliriza buuliza tuba tubuza bibadde byakunywa bibadde ebigambo by'abaami bano abasatu era nga endowooza yaabwe nga tetusobola kubakomako bagamba nti bannange kubanga tubawo omusabe ne bakola ki nebasawo endowooza zaabwe nenga tubagala nnyo abatwagala amanya nsigala Smart Criminal 256 Uganda the king of the mic in Dubai mbagala nnyo abanjagala abatanjagala era sibagala DOP yo amanya n'eddoboozi nsigala ndi DOP mu kizimbe muno abanoonya nga mwagala kunkuba mukube nga we mwagala nze newaddeyo guno mwaka we are not taking chances nkube ayagala okukuba naye bwegaba nga amazima ge gankubya kuba nina gwe nasanga omu naŋŋamba nti kituufu yali award winning naŋŋamba nange award saagitegeera kyo kyomugamba kale kitegeeza nemmanya nti byenjogera biki bituufu amina sigadde nze DOP katulabagane mu mwaka guno naye abatuvuga speed bakendeze mutulemesezza obufumbo lwa bintu bimu twagumira omuntu omu agenda otuvuga bw'atyo yasigalayo e Uganda naye woba wajja wano jangu ku pesi yaffe ate totutwala eri gy'oyagala speed atuvugira ku ya metro tuvugire ku yawakiri yasikuta era nsigadde omanya Ashman director Ashman Films era nga nebaza mwena bagira movies z'abana Uganda ate alaba Mistakes Girls do TV series ku Pearl Magic ne ku Spark TV osobola okisanga ku YouTube gendo searching Mistakes Girls do TV series episodes zizonna kweziri ojjabo ziraba enjogerere kweziri neza mu luzungu kweziri so bagala nnyo mwebale kuwagira movies z'abana Uganda mwebale abana Uganda ntumira buli promoter buli muyimbi buli muzanyi wa katema muzanyi wa film abali mu UAE industry buli MC buli DJ big up to you mwebale nnyo mulimu gwe mukola aba socialite ab'enjawulo yakugana ekintu ekyo naye mwebali baba mumbuulire
Mwebali. Mumbulire. Abaina big following. Socialite. Mumbulire socialite Dubai. Socialite mwebali. Ani. Sangala mwogere jamba kuba. Socialite abati okwogererwa. Mwebali. Mwebali international socialite. Abude mkamera. Mwebali nyo. Nabeka mugamba mutya, this is your boy Ashman Kashuji, omuzanyi wa film, director ate producer. Mugamba mutya abali eyo essaawa yeno lunaku lwa kunyirira era nga mbaleetedde Nyondo Gleam ekolebwa aba Nyondo Media, Nyondo Group of Companies. Nyondo Gleam kizigo kya amaanyi nnyo ekirikolebwa mu gune mubikole mu bimera ebiri nacho mbuli kimu ekiri natural kizigo ekikwata skin yo ne kinyiriza ne kijambo no buntu bonna obwa black sports skin ne glowing abana bagala okuglowinga essaawa yeno weewale byonna ebizigo bye bakugamba nedda time yeno ya kunyirira togenda kweruka anadala abalenzi akasusu kagenda kubeera kumulala era tubeerewo ng'olunaku lwa leero Nyondo Media mugule wano mu UAE wonna woyagala wonna woli mu UAE kigenda bakikutuusibwako era nga balina n'obuviiri obulungi ennyo obwoyinza okwambala ku mukolo n'okyusa akaviiri leero n'okyusa akaviiri enkya n'obeera ng'onyirira nga buli akulaba akwegomba abagenda mu red carpet abagenda movie premiere bambaza abayimbi bangi ab'enjawulo bambaza ba celebrities ab'enjawulo ku red carpet era nga bwe buviiri bwe buno bakyusa kyoyagala kye bakukola jangu skin yo oleme kwejjusa togenda kufuna buzibu bwonna tebirina effects yonna ku mubiri gw'omuntu era tubenga tukigula ekizigo Nyondo Media bano balina ebizigo ebyenjawulo balina bu sprays balina buli kimu ekya skin yo gwe jangu skin yo ba doctor abalungi ennyo ba expert mu skin temusubwa mubeereewo era nga oba oyagala okumanya ebisingawo kuba ku namba y'essimu eyo gy'olabawo wansi kigenda bakyakabi nnyo togenda kwejjusa onadda n'oŋŋamba nti Ashman Cash kyewakola kyekisinga bannange era nga bingi bye balina ebizigo ebyenjawulo nga obiraba balina mu buli size yonna gy'oyagala ey'ekizigo ojja kuba ogifuna oba oyagala y'abaana weebiri oba oyagala y'omuntu mukulu weebiri oba oyagala bya mukyala weebiri mujje famire yonna ebeere ng'enyirira togenda kwejjusa kuba kino ekizigo nze nkigezezzaako era nga mundaba kyonna kyolaba kyekyo kizigo kyekikola kizigo tekigenda kwerusa kujja mu kalayo ogenda sigala mu kalayo naye ng'onyirira mwebale nnyo Ashman Kashuji I sign out. Uganda, Kenya, Tanzania n'ebitundu ebiriranyeewo kampanjulire Open Vision Tourism tukola UAE visa, hotel and ticket reservation, single or group tour and umrah packages, morning, evening and night desert safari. Okumanya ebisingawo kuba ku plus 97 432 861 886 obajja ku office survey Dubai Mudeira ku Al Maktoum Road, Sheikh Mariam Building ku mwaliriro okusooka office number 110C opposite day-to-day supermarket Baniasi. Okutambula obulungi bw'ova mu Baniasi Metro fulumira mu exit 1 ogoberera ekkono ate gwava ku Union kasova ku muzikiti tosuka zebra crossing eriranye day-to-day supermarket Banias. Open Vision Tourism, fast and reliable.